Pulezidenti Museveni bwe yali addiriza ku muggalo eri aba bodaboda n'abakolera mu AGATALIIKO nga 21 omwezi oguwedde. Mu bunku bukwakkulizo bwe yasaawo mwalimu okuwandiika ebikwata ku bakasitoma abayingira mu AGATALIIKO saako abasaabaze abatambulira ku booda kyanguyiza ab'ebyobulamu okulondoola abantu bano singa wabaawo gwe bateebereza okuba n'ekirwadde. Ekiragiro kino kyaleesewo okubagana empawa eri abasuubuzi, abavuzi ba bodaboda ne bakasitoma wamu n'abatambulira ku bodaboda nga bwe twakulaze mu mboozi yaffe olunaku olw'eggulo. Munnamateeka George Musisi owa Peace Advocates omukugu mu nsonga za ssemateeka n'eddembe ly'obuntu aliko byatapuse ku kiragiro ekyo. Annyonnyodde nti ekiragiro kino pulezidenti yakireeta mu mutima omulungi n'ekigendererwa ekyokulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wabula nti tekirina tteeka likyesigamyeko mu ssemateeka w'eggwanga owa 1995. Kubanga mu ssemateeka wa Uganda gwe tulimu olwali wa 95 ateeka buli muntu yenna ne president wansi w'amateeka nolwekyo ekigambo kya president kifuula tteeka. Omwaka ogwedde parliament yayise etteeka president Museveni n'aliteekako omukono. Etteeka lino baliyita Data Protection and Privacy Act lyayisibwa lyatandika okukola omwaka ogwedde mu mwezi gwa 11 ng'etteeka lino kirigendererwa okukuuma information oba ebintu ebikwata ku muntu nga byakyama. Era etteeka lino ligamba nti teri muntu ayina kukakibwa kuwaayo bintu bye bimukwatako bye bayita personal information mu lufuutfuut okugeza ng'erinnya, emyaka gyo, namba ya ID gye tuyita nini nga tekiri mu tteeka. Musisi agasseeko nti ng'ogyeko n'abantu bennyini abakwatibwako okukola omulimu guno ogw'okukuŋŋaanya ebikwata ku bantu ebyekyama ku lwa gavumenti bamala kutendekebwa bulungi mu ngeri gye balina okubikuumamu ng'ekyokulagira ababodaboda n'abaakeedi okukola omulimu guno kikyamu. Naye kaakati olwaleero okugeza ababooda tewaliwo registry y'ababooda bonna mu ggwanga. Ne Kampala Capital State Authority erwana kuwandiisa ba mu Kampala bokka. Tuyinza nagisaba record nti tuwa ababoda bonna n'ebibakwatako abakolera mu Kampala. Ekyokubiri abakolera mu AGATALIIKO tulina registry yaabwe tugenda kumanya tutya nti bwe mpayo nini yange namba ya ID tegenda kukozesebwa mu bumenyi bw'amateeka. Singa omuntu agaana okumugyako ebimukwatako Musisi agamba nti tewali tteeka mukadde kano lyayinza kuvunaanibwamu ng'ekyetaagisa okukola mu kiseera kino kwe kukola ennongoosereza mu tteeka eririwo ne musibwamu akawaayiro akattaanya nti eddembe ly'okwesikiza ebyama liyinza okubaako we lisobola okukugirwa okugeza singa wabaawo embeera eyeekuusa kulwanyisa ekimbe ekyannawokeera nga bwe guli ku COVID-19. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ku ngeri poliisi gyekwasisaamu ekiragiro kino naddala ku babodaboda ategeezezza nti poliisi yasooka kubakana na ddimu lya kusomesa ababodaboda n'abasaabaze ku nsonga eno okulaba nga bategeera ekibasuubirwamu kuteeka ekiragiro kino mu nkola. Waliwo enteekateeka gye tulina ey'okulaba nti tukwata ababodaboda abatagoberera amateeka oba ekiragiro kya pulezidenti. Naye obuzibu ababodaboda gye twogerako nabo batubuulira nti okusooka abantu abamu tebaagala kukola ki okuwandika oba okulekawo namba yaabwe eya ssimu anti oba abamu abakazi bagamba nti ababodaboda bajja basumbuwa. Wabula ono tabadde mulambulukufu bulungi ku ngeri ebikwata ku bantu gye bisuubirwa okukuumibwamu oluvannyuma lw'okuwandiikibwa. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.